uze kati gwe bane bitu abanno bali babiganga goliwa Alfred sebo nga tunaddayo eri mu group zaffe Matia Luyima Matia Luyima muyimbi wa maanyi nnyo wano bwe twogera ku kadongo kamu y'omu ku bayimbi abaakolera ennyo mu style eyo ey'okwogerera mu nnyimba okumala ekiseera ng'oluyimba balunyumya kakati era group zezimu ezaalimu Bakasozi ezaalimu ba Moses Katende singa ojjukira oluyimba lwa Mpanga mu luyimba olwo mwalimu Moses Katende ate Moses Katende bye batandika Super Singers kuba Super Singers mwe muva Lukwata Super Singers mwe muva bayimbi bano mwe muva Livingstone Kasozi mwe muva ono muyimbi gwe Moses Katende ate mwe musigala bano ba Matia Luyima ne banne bonna bwe bayimba kakati Super Singers eyo Katende ateko kubanga yagitandika ne mukyala we Nakku gatako ne bano bonna bali balungi mu instruments kubanga by then mu myaka eyo ejyenkaaga myaka 7 tuogere ku myaka ejyekinana nga tosobola kugamba bantu ndongo nga tosobola kugikuba tobola bakyayangugira nnyo basudde ne banna abave Masaka okuyingira music nti banoonyanga omuyimbi ate nasobola okukuba endongo ate era kyekimu n'okwetola ensi yonna twogedde ku Beatles ne nkugamba nti ekyayingiza abamu group z'abano ezaalu ndongo then bayinza okulowooza abantu kati omulembe gwaffe okukuba endongo okukuba ekivuga kuba yali kadongo kamu if you can obanga osobola okukuba giteeyo ng'osobola okugisuna so abayimbi bano bonna bali in fact singa nzijukira bulungi okuddeko emabega Super Singers yali ekolera wano ng'ennakulabye bwe baali bakolera era bwe baali recruitingiranga abavubuka okujja kubanga group eyo esasika mu biseera eby'olutalo lwa Museveni akati basalako Kampala ne Masaka asalibwako by then kwajukira abayekera bali mu bitundu byawo Katonga kani katosobola kuva Masaka kukomawo Kampala bali kuva Kampala ku Deri yes bali bagenze kukuba ndongo Masaka in fact abajukira obulungi mu myaka mu kinana wonna endongo yavuga Masaka fenge n'abantu bafa abantu nga bafa Luweero abantu nga bafa Kasese ne mu bitundu bire bya Buganda ngeri wali endongo etaba wali Masaka yes endongo yali ya tabu nnyo yawo kubanga nga gye watuwaako n'ogamba kyovulaba abasinga tulowooza bava Masaka kumbe bo baali bahiitinga baali n'eddembe kubanga kyenzijukira Masaka Masaka eyo ekizibu ekyaliyo kyokka ekyaliyo kyali kya nkambi y'e Kasijjagirwa eyo nti enkambi y'e Kasijjagirwa eyo yali y'abasajja b'Obote kati Museveni bwajja okwagala okwezza Mutukula Masaka n'ebitundu ebyo by'Ekkooki yakalubirirwa nnyo nti abasajja b'Obote bali bakuba emmundu mujogera ku basajja ba Bazilo Lalokero ne Batitokero Lutwa kati emmundu we yatabuka ennyo Museveni kye yakola kwe kuleeta enkola ya offensive manyi mu nnwana z'amagye tulina za mirundi ebiri emmanyifu defensive ne offensive defensive omulabe tomulumba nnyo wabula oba weerwanako booli mu defense yo offensive omulumba nozaayo emiguuta gyozaayo naye ng'owangudde kakati baalumba Kasajjagirwa ng'abasajja Bazilo batabuse kati kye baakola kwe kusooka okumulumba mu mbeera ya defensive n'alema ne bamulumba mu offensive n'alema basajja Batitokero Lutwa ne balema kati kye baakola kwe kusalako supply lines ne beetooloola Masaka yenna kati basajja b'Obote ne babulwa supplies emmere n'ebaggwako tandika okulya emmese ne batuuka n'okulya bannaabwe kati nga n'ennyonyi bwe ziba zizze mu bbanga baazi kubanga ebizuka bano abasajja ba Museveni kati kye baakola kwe kuwanika ne beegattako nga ne beegatta ku Museveni abasajja bonna baali mu gavumenti y'Obote n'Amini kubanga nga olwina endongo ng'evuga we Masaka awo endongo yasiriikiridde kuŋŋa ne kafi gyali kuba ne kafi yaliyo mu biseera ebyo kakati ekyo lwotalo lokoloko olwali e Masaka olw'amaanyi olwo olwaggwa mu kinaana awo mu kinaana gatandika kinaana mu kinaana mu ebiri tewaddeyo kubeera emmundu eri awo etegeerekeka endongo eddamu neeraya endongo n'ekongo abantu nga bakuba ndongo emawogola esembabule abantu nga beekubira ndongo eno ng'abantu bafa e Luweero n'awala wonna so omwami ono ne banne bali bagenze kukuba ndongo Masaka kwe kusalako baagala okudda e Kampala nga tebakyasobola kudda kati Katende yali asigadde Kampala bali bo nga bagenze eri kati ekibiina ne kyabuka ne basigala nga bali bokka ne ne basigala nga bali bokka kati Katende n'anoonya abayimbi kwe kufuna bano Bakasozi kwe kufuna babasudde mu kusooka ne bakolako naye mu mpolampola mwe muva Lukwata ey'Akasozi ne basudde ate era gurupu y'emu eri ey'abali eya Super Singers yo bwe yakomawo yeezimba buto nefuna abaana bapya kati nga Sekide emuyimbi yayimbanga ne basudde nga bakyali e Masaka ne Mawogoleyo kati ne bazimba buto n'okutuuka olwa Super Singers weeri era Matia Luyima gyali naye Matia Luyima nga maliriza
akamu ko kayimba kayimbye bakayita ebizibu by'ekibuga yakakubamu versions 2 version yasooka yali ya school fees era kalibadde kalungi mu biseera bino nenga kayimba kamu ng'agamba nti bino bye twogera ku WhatsApp mbu essomero natera kusaba mwogezi wabikozesebwa yabiyimba oyo mwami gwolaba nti bakusaba toilet paper biki food frasika bw'otwala eryenvu tebalyagala baagala mpogola n'ebiringa ebyo yabiyimba oyo ssebo oyo Matiya Luyima oyo kyokka kati tulimu kati essaawa n'akoozaamu n'akakyusa n'akafuula mu mpatu olaba engeri eno story gyetambula because I'm seeing generation of Ugandan music nti iringanga revolution buli omu yajjanga it's a revolution nene eriwo kati eyokuba nga tugenze mu lockdown it's another revolution kati wenzira kubano bakyali the Beatles you know ba ABBA kati njagala kumanya bo balinayo ezo revolution because Jamaica nsobola okumanya mbu waliyo revolution ba Amplasirasi omusajja okubanga buli omu yaliwa Ethiopia bamutendereza ate batenyeri ng'ayitirayo okugenda eri oba lwaki eri bamusinza nnyo ate nga Selassie yajja mu mwaka gw'olukumulenda-3 okufuuka empeera we Ethiopia kati mu kaseera ako kajjiramu we n'atandikawo movement ya Rastafarianism. In fact fe abarasta tetukkiriza nti the word has to be Rastafarian. We have to say Rastafari because tetuwongerako ka iron it indicates politicians and then Christians ate abo bwe baleeta ebizibu wano mu Africa be batutwala mu buddu n'ebinenge because mbale njagala kuvuga njagala kudda mu basaidi y'abali kati abo lwaki ate Jamaica nnyo Selassie yalwana nnyo yagenda mu League of Nations n'ayogera nnyo eddoboozi ly'Abafirika kati Abajamaika ne bamwagala nnyo kubanga Abajamaika bava mu Africa bava mu Uganda bava mu Rwanda bava mu Ethiopia era okimanyi bulungi nti bw'ogenda mawanga agamu kati nga bw'ogenda mu Isirayiri abasingayo bonna bakola bifaanagana n'Abanyarwanda n'Aba-Ethiopia bafaanaganya buli kimu tudeeko waggulu wali anti awo mbadde njagala kumanya bali bakola revolution kakikemu yokka kati Selassie bamudimandinga nnyo agendeko Jamaica kuba bamwagala in fact yasooka okwogera ku kujja kwe bamuyita Marcus Garvey Mosaic yayogera nnyo mu myaka ejasanaana ng'agamba omusajja oyo tumulabye nga king agenda okujja okutuyamba okukola ki okutuzeeka kuba yali abitandise byonna jjukira nti mu myaka egy'emabega mu myaka ejja 1920s ne 30s ono Marcus Garvey yali yatandika dde enkola z'okuzuza abaddugavu mu Africa atandise Black Star Line eyokufuna abaddugavu bonna bakatiyogera Africa wise revolution tuziraba kati bali eri mu west bo babeerako n'ebyo nga bababandi nti nomanyi kino bwe kyajja it was a revolution west wa mu America muki mu America abali North America ne bana abawansi in those generations revolution ngeva ku music nga bino ebyaffe eby'omu Africa yes music revolution zaaliweera okumala ekiseera nkugambye nti abasajja bana Abamerika batunulya music ono ne bamuyimba okuyimba kye baalimu nga olaba Abajamaika bayimba kye baalimu nga olaba Abakongwe bayimba kye baalimu nti banyigirizibwa nnyo ne bayimba music okwerwanako kati n'Abamerika nabo batuuka ekiseera music ne kifuuka nti ke kalombolomba kabalaga ye character yali alaga eri music abaddugavu bakyasinza okumuyimba mu ggwanga eri America bw'ogenda niwogenda mu contemporary gospel era be baliyo ne bw'ogenda wa music abaddugavu be baliyo kakati olw'okuba nti no music baamuyimbira ekiseera kinene nnyo group zaabwe ezisinga tezaayogerwako olw'ensonga nti bakubanga music w'abazungu ne ku radio ne ku TV nga gwe bakuba yekka nga tebaagala baddugavu music wa babeere elevated okutegerwa ensi naye Abangereza bo baali bakiraba bano ba Beatles benjogeddeko ba Presley baali bakiraba kati kwe kukoppa skiffo music gwe baakubanga bano abaddugavu n'ab'omu America ne bamukolamu music kati Beatles etandika mu myaka egy'enkaaga kanziruke ku speed nnyo nga bogezezaako okumbuuza kati Beatles bw'etandika eyozaamu kiri ekyabali ekifuula urban etandika okukiraga nti n'abavubuka basobola okuyimba mu music so nga abaliwo baali bakadde abaali bayimba in fact huyo John Lennon gwe tulaba ku screen yaffe kati batandika music okumuyimba ne bakifuula nti nabo kati Bungereza bagikomezaawo ku top America kakanemuko kuba by then yali dominating the music w'ensi yonna kati mu myaka egy'enkaaga
America edominatinga, Bungereza eresa abavubuka abo bahitinga Billboard mu nsi yonna okumala akaseera nga buli wiiki 3 baba ne album ehitinga buli myezi 2 baba ne single ebeera top. So ebintu ebyo babikolanga byaletanga political changes bitibye byakukyusa. Bano bo baali bavuganya bandi zaali mu America ne music wo mu America. Bano bo aba Beatles bajja kugezako kulaga nti Bungereza ekyasobola okuyimba ekyasobola okukola kyemulina ne tukyozaamu era bo baakyoka navayo mu skifo ne bakomawo mu R&B ne bakomawo and roll ne jazz music wabwe yena akoma mu originality oli wa folk tale gwe balina okunyumya bonga Abangereza. Kati Beatles eyo yakola ebintu bingi mu myaka eje jenkaga n'ensanvu nti by then mu myaka eje jenkaga mwe bakolera byonna bakoze bagenda mu America mu 63 okukakasa America nti tuzze ne basitageinga shows 2 e Canada ne mu America mu Shea Stadium nti eyo show concert eyo gye bakola concert gye bakola e New York ne Canada ye kya breaking the record mu myaka ejensamu nti bakunganya abantu 5,600 ne bajja nayenga distance eriwo okutuuka ku bayimbi erimu abasirikale ba bulijjo abataka wansi wa 10,000 abasirikale ba bulijjo kicho yogera kati abayimbi aba Beatles bagenda mu America mu 63 okuperforminga nayenga okubatuukako oyina okusomoka abasirikale 10,000 nga sibangu bakutuuka ko batekawo class nga banjawulo mu nsi muno kwegamba ng'okubalawo obulabi nga buli sekendi gye bayimbira basasulwa $10 buli sekendi twogeredde kumpi essaawa namba ba Beatles bayimbira ng'eddakiika 3 by then mu 63 nga buli show gye bawa mu nsi tebakka wansi tebambuka waggulu wa dakiika 3 kubanga tolina sente za kubawa tozina za kubawa bakola show 2 mu lunaku lumu kati bye bintu byeyogera kati nze njagala mmanye nga onogamba mbuno kati omanyi bano bayimbe South then there was this happened ngensi namba kati boye bayimanga bwe batyo nga ku nsi waliwo ekyakyuka nga onogamba oba baali baagala we are superpowers waliwo enjawulo ezaabeerangawo nti no kati bayina ono kati we bayimba ne bakololemba mu biseera bwe bayimbira we waliwo Vietnam wo akati no bayinfulu abasajja abo okumanya bakambwe ennyo juka Vietnam wo ndowooza ya 60s mbasirabidde bwali bukulembeze bwa Lyndon Baines Johnson mu America 60s awo kubanga awo John F Kennedy bwavaako awo Lyndon Baines Johnson oyo bwajja ekyasinga omutawanyi yali Vietnam wo kati Vietnam wo yatawanya nnyo abavubuka bano beyingizaamu eddiini mu bossebo beefudde ba social activist balina okukola enkyukakyuka mu nsi bayimba music akyusa ensi ba Beatles abo kakati Bungereza yegatta n'America okugenda Vietnam abavubuka abo sebola beetimbululako ebitiibwa bye babawa kubanga n'abakyala ba Bungereza era bawadde ebitiibwa sebo abawadde ebitiibwa awo nti gwe olisa gwoli night gwoli guno n'abakyala ba Bungereza yabigaba ebitiibwa ebyo sebo babyetimbululako bo nga bagamba nti Bungereza bwetava mu lutalo lw'e Vietnam ne babyejjako sebo era John Lennon sebo yatuuka okufa ng'ekitiibwa akizzizaayo Paul McCartney yate bakimwongera oluvannyuma nnyo mu myaka egy'ekyenda oluvannyuma mama ne bakimwongera ng'akoze ebintu bingi nnyo nga gundi amaze okufa oyo John Lennon kuba John Lennon yafa mu 1998 katukomawo Vietnam wo ne injustice zali mu Nigeria abavubuka abo bazi preaching against mu nyimba zaabwe ne mu bikolwa byabwe ti ne bagenda mu concerts nga basooka kwogera kankuwa ekyokulabirako mu 65 baperforming e Liverpool nga n'abakyala ba Bungereza waali kati n'abakyala ba Bungereza manyi bayogeranga nnyo oyo gwolaba John Lennon ng'asooka kuwa speech nayogera bw'akyusa amaloboozi kati yawa speech tokoleke tugende mpolampola wagambye bagayi bano nga bajja ku kivulu kyo buli sekendi emu ya $10 mu myaka egy'enkaaga kati bali ku stage wasasulidde sekendi zizo omukulu asosezza ogeramu awo yajja n'abakyala wa Bungereza yali katikkiro noza bamuyitanga Wilson yali katikkiro w'eggwanga erya Bungereza abayita bannange n'abakyala asiimye Ssaabasajja asiimye mujje muyimbe nga bwe basiima nga kabaka wa Buganda bwe yasiima mu myaka egy'ataano eri wamala gyayimba kayimba kanna butono kabaka Lwangula Frederick Muteesa atudde sajja gyayimbe kati asiima abavubuka bano bajje bayimbe ono yadda kukuba nga tabbiri ng'akuba tabbiri ate kati n'abakyala Bungereza kati obimanyi naawe biri egindi si birungi
naye olaba si ebintu ebyo si birungi twandibadde tukola bwe mu 65 ojjukira olutawo lunyinyitidde kaakati bagenda bakuba akayimba from me to you n'abakyala ba Bungereza asituka okunyeenyaamu tekikkirizibwamu nono za Bungereza ne bamuyoolayoolawo awo wava obuzibu kati bw'asituka okunyeenyaamu abavubuka ne bagamba nti wangi n'abakyala ba Bungereza si yakulembera Anglican Church takyasaba takyanyeenya kasiiza ffe b'amaanyi bakeera mu press conference tusinga Yesu tusinga Yesu kati munnamawulire awo mwina munnamawulire ekyowamaanyi Anderson yabakeera olukeera bawe interview ku kye baakoze n'abakyala ba Bungereza mwamutidde okusituka n'anyeenyanyenyaamuko buli omu yalumbanga omu ku omu kuba yakimanya singa abagatta bayinza takwaganye bulungi yasooka kulumba John Lennon sooka mbuli ekintu kino kikola otya namuganza ogula abansoma ebitabo ebyaba George Orwell bonna baani ba Shakespeare nze bintu mbimanyi ekyokubiri njagala nkubuulireko ekisinga okubeera ekyenkiza ennyo ku kye nalabye n'abakyala Bungereza kye yakoze ate nga yakulembera eddiini y'ekiprotestant tulaka tusinga Yesu kubanga tunula olabe amadiini tegakyajjuza by the way Protestant churches zaali ziweddemu abantu mu Bungereza kati ng'obulokole busituse mu Amerika nga bufuuse bw'amaanyi kati ng'obulokole butandise okuvuganya okumanya Abamerika bazibu nnyo baakuba Abangereza mu music ekyo ne kiggwa ne babadda mu ddiini era ne babasabulirayo nga tegakyajjuza mu Bungereza ne bagamba okusinziira ku kiriwo ffe tusinga era wano omukaaga marching ennaku z'omwezi 3 ffe tusinga era ku kye tulabye kati Yesu tokyaleeta eyo statement yebaviirako okugwa kubanga mu Bungereza kyatwala emyezi ng'esatu information y'okutambula okutuuka mu Amerika. Lennon yayogera statement bonna buli omu yayogera nga bikwatagana Lennon yasooka n'ayogera n'agamba ffe ekintu kino tukisobola nnyo in fact yakireetanga oli munnamawulire Maureen Cleaves yakijja muzimu ku articles ze yali awa kuba Lennon yali atandise okuwandiika nga yefudde activist ate era omuwandiisi kati ng'ebitabo alina bingi beba George Orwell baani kati nga atandise okuwanda teyakyogera mu kamwa ke nti kyeyasinziirako wabula ono yagattagatta buli kimu n'akolamu emboozi n'agiteeka mu mawulire kati bw'agiteeka mu mawulire kyatwala emyezi 3 okutambula ng'etuuse mu Amerika Abamerika ne batabuka oyogera otya ku Yesu wano ye w'amaanyi wano obulokole bagikola Abangereza ne basanyuka Yesu teyalina maanyi mu Bungereza by then teyalina maanyi nga Yesu afuuse munafu nga bo b'amaanyi by then kati mu Amerika nga Yesu yakatandika Yesu kyekyabaviirako okugwa kubanga by then akatale ka Amerika waliwo keetaaga kalina abantu bangi kalina ssente nnyingi ke kasinga osasula bagenda performingayo nga babakuba amagi mavundu in fact ne basasika group neyiika buli omu nayagala okutandika okuyimba yekka awo njagala okugira abantu ebiseera ebisinga balina engeri gye batwala bino ebintu lightly basobola okulaba shoot a gentleman nayogera ku music and they take it lightly bagamba abo bakyali bayaya abo tebalina mugaso I want munjogerayo otuwe the impact the incense because muntu yali sawa obabulira amaanyi because tulina ba lawyer tulina ba doctor tulina naye amaanyi entertainment bino ebintu bino bye tuli mu kukola ebiringanga ebyokwejerabya how strong it is to change evolutions nezibirawo bikibenena ng'oyogera amaanyi agali mu entertainment ne mu music being specific. Okay, mu myaka egy'ekinana ekizibu kya Africa yali njala tetwalina covid tetwalina tetwalina siriimu kawumpuli kawumpuli ate wemabega nnyo bannange kati kawumpuli bamutwala emyaka gya 18 kawumpuli wadda nnyo naye mu emyaka egyo egy'enkaaga ano 8 siriimu yali aze kuba siriimu batandika mutongoza mu 7-8 abo abasungu Robert Garo bakola ekintu kyabwe awo ne batutta kakati tukomewo ekyali ekizibu by then mu myaka egy'ekinana yali njala okusinga kakati okumanya music w'amaanyi Harry Belafonte yatunulira abasajja abo ba Paul McCartney nga bakoze album eya Do They Know It Is Christmas Abangereza bonna nga batunulidde Africa ne balaba bana nga bafenjera mu Uganda mu Eritrea mu Ethiopia nawa ne bagamba naye olukalu Africa
olulimu amazzi olulimu buli kimu kijja kitya okubanga abaana bafa enjala katubakolera ekintu ekinabafunira ssente ne bakuŋŋanyayo obusente nga bwobwo $1,000,000 nga 20. Halle Belafonte yayimba kayimba just to say I'm on my way I won't be back for many a days. Kati Belafonte yali mu America by then kuba nabagambye nti yali mu America by then nga alina influence y'amaanyi mu politics ate ngera ayimba politics by then. Kati n'ayagala okufa ekinga ekyo bakifuula oluyimba mu America kuba America yalina akatale akanene kasobola okuŋŋanya ssente esobola okuyamba Abafirika. Kati bw'aba ne gundi eyo idea eyo n'agiguza banne bakikole naye ye teyagigendako mu kusooka. Kati anoonya banne basobola okukikola yasooka wa Stevie Wonders. Stevie Wonders ye muyimbi gwe tumanya atalaba omuzibe. Stevie Wonders yali atambula wano bona baddugavu abo atambula wano nawali teyasobola kubeera project ye. Kati nagamba Ken Kuragin yali manager w'abayimbi abaddugavu by then namugamba tukoze tutyo okulaba nga tukola oluyimba olusobola okukyusa Africa n'ensi eno ne Caribbean tugiyamba okusobola okujjanjaba enjala. Kakati Ken Kuragin kwe kunoonya mukwano gwe Quincy Jones. Olaba engeri music gyatambula. Quincy Jones the producer wa Michael Jackson. Yes. Kwe kugamba Ken Kuragin nti tusobola okukola ekyenjawulo nina omwana wano w'amaanyi by then jukira 84 yakakola thriller ya mutawaana nnyo. Stevie Wonder. Yes, Stevie Wonder. No, yes, Stevie Wonder. Omanyi afaanana mu Quincy Jones sometimes already reveal. Stevie Wonder yoyo. Yayimba kayimba I just called to say I love you. Yoyo. Hakati Quincy Jones kwa kuleeta Michael Jackson namugamba tusobola okukola oluyimba tulukole. Naye kwe kumujuliza namugamba naye wali olina Rich by then yali w'amaanyi nga alina ennyimba z'amaanyi tuwandike oluyimba olw'amaanyi. Michael Jackson yatula wansi n'awandika oluyimba olwa We Are The World n'alumaliriza. Gano ge mazima g'ensonga ne luggwa. Naye ebigambo ebimu ebyalimu Lionel Rich yabikyusa. Kati bwe luggwa kwe kutunulamu ne bagamba nti tusobola kukola impact nga tugasseeko bayimbi abaali abamanyi by then. Kwe kunoonya abayimbi bonna ba Diana Ross, ba Tina Turner, ba Bruce Springsteen bonna ne babaleeta bakola oluyimba olw'amaanyi. Oluyimba olwo lwakolebwa mu January w'omwaka gw'1985 naye lwakola $1,000,000 ezisukka mu nkaga by then. Africa neewona enjala. We Are The World. Music kyasobola okukola ku nsi tekimanyi kubanga ensi ebiseera ebisinga erowooza nti ebikyusa ensi biba binene naye ate ebitono ebiseera ebisinga byeyubula mu ngeri nene ebikyusa ensi. So music azaakyusa ensi buli mulembe kawabe wano mu Uganda. Ani Sensua ye muyimbi gwe twalina wano mu Uganda yasooka okukuba ekidongo eky'omutawaana ng'endongo bw'etabuka mu kikiri tewali muyimbi era asobola muwunya mu myaka egy'ensanvu n'emyaka egy'enkaaga. Ngono ekidongo kye kyawukana ku gundi ku kadongo yali akuba ndongo kuba bo bakoppa ekyali ekkongo naye nga bw'oyingira olina okuzina ebyaddala nga bwe wambuziza ku fanki olina okuzina ebyaddala. Oyo yali Ani Sensua kati ne gundi n'akiyingira mu kaawe yayimba John ye Ecclesiastes Kawalya naye eddoboozi eryo lyali ddungi ng'ozinamu weenyolamu mpolampola naye Ani Sensua yali ow'amaanyi by then. Abayimbi wano abakoze enkyukakyuka olwa music tobabala naye abasinga wano be twalina wano mu Uganda bo tebakola ssente bakola kozi enkyukakyuka. Kangamaliriza waliwo omuyimbi waliwo abayimbi abaatuula mu myaka egy'ekinana nga tumalako 8 ne batunulya siriimu ng'afuuse ekizibu. Buli muyimbi yayimbawo ku siriimu. Waliwo omuyimbi amuyita Sekabembe yali mulwadde wa siriimu temumanyi endowooza Sekabembe yayimba semayambo waliwo abatamumanyi baganda bange bwe mba nkwasizza busaagwa yange mugambye nti gundi kwali walukaga ennyimba zenjogera azimanyi bulungi. Yayimba ku siriimu ng'ataamulina ng'atakkiriza byamukwambi bye mutaamanyako mwamanya fireeka n'ayimba ku siriimu ng'amukkiriza ate nga yakamukwata ensi n'ekyuka. Bano bakasozi baamala kuyenjebuka ng'aweddewo mu 96 n'alyoka ayimba ku siriimu duniya weeraba. So abayimbi bakola impact mu nsi muno bangi ne mu Uganda ne mawanga g'okukwetola ensi they have always made changes naddala mu society okukyuka. So I think change ebaddewo mu kuyimba ba Abbas bakola changes okuba nti akadde ke katuleka naye nga ekyo kyo nga bw'okibuuzizza abayimbi bo babadde ba front runners mu nkyukakyuka mu nsi eno bukyanga ebaawo. Okumanyanga abayimbi babadde bamutawaana ne gwe muyita omusiru ennyo bamuyita Donald Trump yasiima Elvis Presley nga tanaba kuva ku ntebe y'abukulembeze n'akwata n'akozesa amaanyi ge ng'omukulembeze n'agamba nti Elvis Presley you were an agent of change. Kati gwe bayita mbu yali tategeera byakola mbu yali mulalu. So I think ya appreciating music era n'akitegeera nti music yakyusa nnyo ensi n'akola ebintu bingi.
So I think obudde banitubulidde music engeri gye tuyinza omukozesaamu artist ali ewaka ng'olumu ayinza okumala akaseera nga talina transport okuva mu kifo ekimu ogenda ku kirala oba okutafuna mmere n'omunyonyola n'omugamba singa music omukozesa bwoti ne bwoti ne bwoti osobola otuuka wano eno. I think music is strong era ntulira abantu tugenda funa yolowooza probably part 2 part kubanga tubadde mu part 3 tugenda funa part 3 tulina okwogera ku Abba tulina okwogera ku Bonny M emboozi nayo nayo adifomisi naye abadde ayogera ku music ne impact music omukadde gwa leesi nga nina awantu wenniizi kati kana akayimba waliwo akakyaka ennyo nga balese OTT atanawa musolo ng'alabye ennaku kalika OTT anti akayimba kodda webale nnyo Fred Masagazi yaleta akayimba ako Fred Masagazi yaleta akayimba ako ku biseera bya Amini omanyi nti nno ebiseera ebyo nga omwami ow'omuluka ajja n'amanya nti Byron abeera wano kati njagala mpa omusolo kati n'odduka ku ttale ne weekweka naye bwe yajjanga mu mirembe n'otaba musolo nga bw'akomawo bw'akutwala biba bizibu akayimba ko kaakubwanga ku Radio Uganda era kambabuulire ebimu ku Museveni byakoze mu nsi muno bukyanga ebaawo nze byemmanyi yajjawo omusolo abantu baafanga ate guno gwe yassaawo omusolo ogwo gw'omutwe gwe kulya omusolo gwali gwa ttabu anti saaliwo abalina obunyama babanoonya lwa 2,000 oba 3 omusolo abasajja baatuka ku kyalo ng'olaba buli omu wava mu binnya naye nga busente butono amagulu bagwa mu kabuyonjo so Museveni yakola nnyo okukopa ekintu ky'abeesigye Museveni yakola nnyo naye bambye ebyaddala we are trying to make luze wasasula ku musolo nze sasasula waddukanga olina tin number nze nina naye bambye olaba ebiseera ebyo by the way I want to make sense as we are winding up man wobeera ng'oli muyimbi ebyaddala true story you can change the world with your music kankuulire bino ebintu bibaddewo emirembe kuva dda nze natandikidde ku Yesu sitaani walimbu lwakuba ali akubaraga n'ayagala okwekika mu kabulaza n'amugamba genda so these things are real njogera mu lulimi lwe tuyinza otutegeera ffenna so ebyaddala wallahi ebyaddala kyovulaba tulina praise worship buli ddiini bayimba so you can make a change and you can get a lot away from money so bino ebintu tuyinza okwera nembera maana akatulabeko waneno tunyumirwe man this can change the world ebyaddala true story okubye hit ya kablaza anti kati mu lulimi lwe ffenna lwe tutegeera Uncle Alfred nga tetunavaawo ebigambo biwandiisibwa kusembyeyo okugamba omulabi wa Tagi TV ekiro kya leero nze njagala okugamba ensi nti bingi ebitanaba kuyimbwako engoma eyo mugirabamu abayimbi fact nze njagala nnyo omuyimbi gwe bayita Dax Cartel abasinga tebamutegeera butegeeza music we abamuyimba balabanga eddalu naye ayimbya dda message yayimba ku bupangisa kubanga yakimanya buli muntu ateekeddwa okulumwako obupangisa n'ayimba ku mwenge kati abasinga balowooza yali awaana mwenge naye yamaliriza agamba nti gundi baamugoba ku mulimu lwa bbaala kyobulaba ze nabagamba the other time nti some people are jokers ne mulowooza nti njogedde bubi n'amazima gali nti twanalizinga music nandibadde ng'ajjira mu mmeme eki ofundikira olina kyojje munoga Dax Cartel ono afundikidde alina kyabulira abantu kubanga mu communication abantu bagambe ekyo bagamba kikatirize kibajjukize bwe kiba tekiriwo ekyo abantu oba otulimbye ate weevu weeyita abantu bagamba obadde obafera maliriza bwe nti nga mbagamba nti bingi bitanakwogerako naye njagala nnyo ba musicians tuzuukuse engoma engoma eyogera bingi engoma eyogera okufiirwa byafaayo tusobola okubyerabira engoma eyogera olumbe engoma eyogera emibala gy'ebika engoma eyogera ebintu bingi singa wabaawo omuyimbi asobola okujja olwayo n'ayogera ku ngoma n'agiyimbako engoma nenne ebyafaayo bingi kubanga buli kimu kekube kukomaga bajja kugamba nti kankikuba enkitule omukazi kyatalya kyekiwunya olwendo lwe byonna ebyo ne mukuweesa byonna ebigambo byonna ebijjayo emigololozo byonna bifundikira bikulaga nti engoma kyali kinene nnyo nze mbadde nsaba abayimbi abalina ati asobola okulowooza ba Matya Luyima ba Angel Sekandi engoma eno mugiyimbeko engoma mugyogereko kubenga engoma yeekuumya ebyafaayo by'ensi eno bye tutawandiika ate nga wandiika maliriza mbagamba nti ku nsi kuno Katonda akwagaza kimu kyokka guno omwaka gabako ekimu ku bibiri kuba jasanyuka ekisooka oba tosobola kuyamba yagala kubanga okwagala kujjawo okukyawa okwagala kwetongola bw'ofuna obujja olw'omuntu oba okyawa Katonda kuba Katonda yagaba omukisa so I think bwe ntyo bwempeereza olwali njagala okwebaza bonna ababaddeko Tekino
muganda wange Kikoyo omwogezi ku mikolo n'abalala bangi ababaddeko Isaac okuva mu Housing Finance Bank bangi abali ku Dax Cartel and so many others. Thank you so much for watching. Okay, Andre. Nze nga tumaliriza nina baganda bange babiri badde bampereza ano message lwakuba nti n'omukulu Alfred tetumukkiriza kumalayo bulungi badde boogera ku nsonga zizo badde oyogerako eza Selassie ne Makasi Gavi ne bagamba kati ne Nyabingi nga tanagenda eri okumutta yasooka okukyalira Selassie najja wano e Uganda. That will be a story for another day. Naye ate obudde buweddewo naye nze nabagambye guno omwaka wemba closinga guno omwezi gwonna ayogedde ku kuyamba charity naye ate nange njagala okukubiriza abantu be bayamba bannange mubeere nga musobola okuyambika eri omuntu gw'oyamba n'agamba kanoko kakompadde naye ng'ate omuyambi so buli omu akkirize mu mbeera gye bakuyambiddemu genda n'ekyo oli ku musokepo oliko gw'oligirako gw'osambirako anyway it is okay. We are signing out, man, but of course mwana mwe bali kubanga ate mutubeeramu all the time. Akabarasta. Blessed be to the Most High King Selassie Jah Rastafari, the Most High. Yeah, man. Yes, I think Ndi Murasta Mutufu. Blessed be to the Most High King Selassie Jah Rastafari, the Most High. Blessings. Yeah, man. Okawulidde nnyo bulungi nya kategedde takategedde gendo kategeere. Iza kwa na dreading olya nyama. Kategedde kategeere. Anyway, we're signing out. Anderson yawe Teresa Musebo Rasta bakunyama. Baida biwedde tuli mu kunyumya byaffe Rasta bakunyama. Anyway, man, we are signing out. Tukwadagade boyo lunaku lw'enjagwe. TikTok, Instagram, byonna byogere mwana tujja kubaayo. Rasta va ku nyama ali wakangola.